nga nchunya mu FDC ngate mu 7 bwakanya obusimu. Njagala kola nawe. Nze jangu eno. Kati you know nze byokola mbyagala. Kati yoba Besigye. Yabeeranga onagamba yo Nabira kubanga nga amanye ekigenda maaso programu yo okimanyi nti yasindikiriza ne Betty. Yamuteekako empalana mu kibiina Betty n'afuluma kyali ekyo good cop bad cop genda maaso nga obeera ennyo serious obeera enemy gyali kati gwe kikuleetera olowooza kikuleetera jjukira eno bakkuba kale obunziko ogamba nange kammengerumu kubanga si ate omanyi tuli bakazi abakazi otumanyi mbimanyi genda maaso mbeera ova mu kalina n'ogenda mu muzigo genda maaso mbeera ekulemeddeko genda maaso kati Betty Kamya yali mukazi nnyo yaleka kalina jakkiririzaamu n'agenda mu muzigo nange bansindikiza abakyala bangi batwalogooza mama Mabira kyekyamutwala mu movement Besigye yamukolako gwomanyi abantu nga bwolaba omukyala owelira baali bamuyita Atengo yamukolako era naye n'agenda mu movement n'afuuka ambasada Akirol nga Besigye yalondamu abalamu n'abateekako embeera embi then olina akuba akasimu muwala wange ogamba otya genda mu maaso kati bannayuganda akakodyo baali tebakamanyi bad cop good cop ng'eno tuyina ennaku opposition omusajja atutaddeko embeera bwakkuba mu monitor oyo tetumutegeera ate kati nga tubuliddwa awakane mu kibira nga we bakuba ogenda ku kitebe buli n'ateekawo obuvubuka obukuvumira ku kitebe ku FDC oba wakayingira ne bakuma gwe Nabira twakowa oli wabula nga yabateekayo n'obeera mu nnaku kyova olaba nagamba nti naye bannakampala be bampa akalubu ono Besigye ani akubira Nabira muwala wazeemu neera nagamba Besigye togenda kunsubya kugundisa jji kunsubya muwula nze bambi nga ntakkiriza nti opposition tulina okujja ku gavumenti era oyo Ibrahimu Kasozi oyali MP wa Makindye East ye yansooka mu FDC kati lumu munange ngenda ne campaign manager wange mutuuza mugamba lwaki FDC enkuba n'akajja mu FDC nkolera bantu Kampala nene nnyo njikunga nze ndi mobilizer bulungi negamba nkunga Kampala naye FDC nze MP waayo asigadde Betty Kamya yafulumye omanyi nti nze nali MP wa mu Buganda yeko wa FDC mu kisanja kyasooka twali babiri ne Betty Kamya bwe yafuluma n'ensigala onule MP mu Buganda wa FDC abantu ekyo tebakimanyi mu kisanja 2006 paka 2011 nkati nga nze nkunga Buganda mu opposition ng'omukyala kati munange nga mbuuza Kasozi Ibrahim honorable nemugamba gwobadde mu FDC mu reform agenda muki lwaki FDC enkuba lwaki embulizaako within 1 year nga kibuuza ye omanyi kye yaŋŋamba nti lwakuba gwe tomanyi bannannyini kibiina ŋŋamba kiriko n'obwannannyini naŋŋamba gwe wazze ng'olowooza by'osoma mu constitution byebyo nti kino ekibiina ky'abantu kize kununula Uganda mbugwe maama fala byolowooza kino ekibiina kiriko bannannyini kyo genda maaso ne mugamba
Nangamba ate kirimu ebiwayi bibiri department bibiri. Waliwo eyabesigye waliwo n'eya muntu. Kati zombi kampu tezikutegeera. Nekanti nze najjanga bwannamunigira ndi mu FDC ndi member. Nze nzikiriza mu FDC. Kati ate FDC erimu party. Kati Katonga kuva dda gyeri. Ye secretariat efuga FDC. Enajja nankumbi. Golooza Katonga ya gulo. Era watuula FDC Delegates Conference. Abakungu ab'enkizo nga bw'olaba Chapa Karuhanga yatuulanga awo. Mujjukira oyo Chapa Karuhanga yesimbawo ne kuba president. Chapa Karuhanga be bannannyini FDC no gye badde nga be bakama baffe nga tesi bammemba. Balinga ba shareholder abateekawo ekintu kyabwe. Era nga emisana Besigye abeera Katonga. Ngera bw'avuga n'ava gy'avudde kuva dda ye atuula Katonga. Kati abantu balowooza Katonga yaggulo. Ono agambye leero Lwembuuse boga bulijjo be tubagamba tuli mu kubawala na buwalanyi. Genda mu maaso honorable. Kati munnange n'aŋŋamba nti kati kampu zonna tezikutegeera. Kubanga abamuntu balowooza oli wa Besigye. Ate aba Besigye nabo tebakutegeera. Kati oba zonna atandise okukuba. Negamba nti tebankuyeganga. Singa kale bantuukira ne banga tufe kampu eno jangu okole naffe. Era tebantuukiriranga so sibamanye. Kati bwe nategeera ne ŋŋamba nkoze ntya kati awo tugenda mu kalulu 28 akamuntu ne Besigye. Olwo lwentegeera ani Besigye mu ddala. Munnange nga ŋŋamba nti nze ku bombi muntu tannansaba kalulu ndi mulonzi. Besigye tannansaba akalulu bonna sibamanyi. Naye kampulire mu Delegates Conference nyambadde gawuni yange neetala. Munnange nali ntudde ne Honorable Yusuf Nsibambi ow'e Mawokota. Omanyi oyo nfanfe yali nfanfe wa Besigye. Yali sali mu parliament naye nga ye lawyer wa party ne bampanga abo ab'Emmengo be bantu ba Besigye. Njagala kubabuulira Daudi Mpanga bagundi abo bonna abali Emmengo eyo tiimu ya Besigye. Kati nali ntudde ne ate Nsibambi ye yandicruitinga ye yampa eyaze mu FDC abantu bonna bwe yayogera tebakubangalo nze nenyimuka ne mukulira standing ovation. Mama Nsibambi yansika gawuni daga napira tuula naawe napira tuulira omanyi olina eddalu Besigye agenda kuwala natagenda kukusonyiwa. Ngamba birimu n'ekyo daga Besigye tasonyiwa akulabye golaba aba MP banno bayimuse bonna bakubidde Besigye engalo gw'okijjawo ekikubira muntu neŋŋamba nze yayogedde speech bonna bammemba ba FDC. Kati Besigye ne tuvaawo ku olwo olunaku twalina omusajja eyali wa Electoral Commission Lubalamira oba mumumanyi eyava mu FDC n'agenda Museveni n'amufuula aba AIDS Commissioner naye nga yaliwo ku olwo. Kati twali tutudde nabo enamboole kati Besigye ne balangirira akalulu nga Besigye afunye oba 9 mu mmeka nga muntu afunye 5 mu 3 nga nakange mwekali mu 5 mu 3. Kati Nsibambi n'aŋŋamba nti tugende tuyozeeyoze Dr. Besigye ffenna ne tusimba layini nga bw'olaba essomero bwe libeera. Kati bwe twasimba layini nga tugenda tumuyozaayoza congratulations kati ne ntuukako time mukwate mu ngalo. Antunuulira n'aŋŋamba gwe akalulu kampadde. Did you give me the vote? Ng'oleeta akajanja nnyini. Nzize kuyozaayoza gw'owangudde. Jjukira kikkirizibwa.
Chikirizibwa. Mukusazeewo mukoze constitution yammwe musazeewo mwesimbe. Yena maaso. Mama musajja nga tannanziramu nti weebale weebale kunjoza. Teyakinziramu yaŋŋamba have you given me the vote? Kati nentunula ne ngamba omusajja ono kati empalana ekuze. Naye mugambe ki? Nange ne muddamu ne mugamba what do you think? Ndabona abono olw'ekigambo ekyo eddalu. Emputu. Kati Besigye mwe gubaddeko yoyo gwe mbabuulira. Nti n'obululu 53 yali ayagala amanye ani abutaddemu obwo. Si ayina eddoboozi eryeggonjebwa. Mama gwokimanyi nti nagambanga nti Besigye ne bamulangirira envuga mangu bwe mba ndigaba ngenda kugendera ku lyato n'enfuluma eggwanga awo yaba agenda kunsiba. Nze nagambanga Besigye ne bamulangirira passport baginsanza gyendi. Kabulaza gwosinga. Naye olw'okuba nti nno kati eyo version bannayuganda bandiwulira. Mbozi nali njibuulira ani anagiwulira bandinkubye n'okunkubya mob justice. Kituufu waliise ne mu bantu ne bakuba nabo kubi. Bandinkubye. Kati bagamba Nabiira lwaki ebyo teyabyogera mu kiseera ekyo. Yennaku nalina gifunira nzekka ne banagamba oyo Nabiira tetumulaba oyo Nabiira kino tetukyawulira. Okimanyi nti ne ku CBS abamu baatugobangako. Bavaddanga ku CBS bagoba. CBS Bavaddanga bagoba ku CBS. Nga Kasubi keka boss keka okubeerayo. Iwe bali nnyo. Ate jjukira Kasubi baali baakakolangako kajja ku kiguumaaza. Ako ko tukazudde biseera bino. Banaye Geti Gwosinga. Twabonaabona nga Kasubi kakusojjera eno bwe kakumala Besigye n'akuddako kati ane gujja bagira abantu bagamba oyo twasalwa n'ogenda gomanya obulumi obubeerawo. Nga babbi. Ngeno Museveni bwakubira Kasimu. Ate be bagamba nti gwe mubi. Eno Museveni bwakubira bwakugamba muwala wange. Museveni tewali lunaku lwatankubirangako kumpa bwa minisita. Naye ne ngamba nze obwa minisita obumpe onswaze erinnya lyange abaana bange ndibagamba ki yo omulimu lwaki kino. Kati at the end of the day bannayuganda bye tubabuulira bino bibazuukuse obwongo. Bwe tubanga ffe twabiyitamu ate mmwe temubiyitamu. Katubabuuse musobole okuba nga mumanya obukodyo Museveni bwakozesezza. Kyova bwe muleeta Kyagulanyi nga Batikenza atwala eri. Gwolooza lwaki eyo geemu ye. Abeerawo ababikutamya kati ye najja abeera ne bad cop ye najja nga good cop. Onakuba empi oli nagamba ng'olabye kikubye. Jangu eno wamma. Kati naawe otandika olabanga eno gye bakulabanga ow'omugaso. MP ku mulembe gwa Museveni kyalina okukola kwongera maanyi mu opposition esobole okwongera ettafaali mu kusiguukulira omusajja. Era bwe ndaba ekiseka nga eno ye program gy'oliko nze that's what I believe. MP talina tteeka lyagenda kukyusa mu parliament. Kudiru ki? Kati bayina kuyiwawo mubiri mbeera ya kunga. Kabulaza Gwosinga. Era ekyo nkiwagira MP yenna ataaleeta emmotoka because yeyo yokka program. Yokka. Kyokka. Wokka wayinza otugasizaawo. Wokka tewali walala. Wa. Kati okimanyi nti no Honorable Ruth Aceng yadde Canada. Omanyi twalinayo mu parliament yali wa UPC. Neyeeyunga ku gundi. Naye
olw'okuba nti mbadde nyamba nnyo bannayuganda abatalina obaki babaganidde ku airport nga mukubira olw'okuba nti twali naye mu parliament ne mugamba honorable your excellency wandiika ebbaluwa kuba abadde clearinga abaana okuziga mugamba clearinga bagambe nti conference gyeri kati omanyi yaŋŋamba nga naakaje Canada naŋŋamba honorable why are you even doing that? You know the president likes you. The president omanyi akwagala tewali gwata akwagala na nnyo era n'omala okukkiriza akuwa obwambasada nze by the way up to now naye olw'okuba nti abantu bakifa mitima bannayuganda abantu abatabalinaamu bwagazi na ggwanga lyabwe ate bwe babalimba ne mubakkiriza Bashiri wali waha nze munayi natuukako ku TVM eyono eryebuziga bagiyita batye waffe eyono omugagga waawo owaffe ow'ebuziga bamuyitaani eriwa ono omugagga eyali gwe baali basibidde Dubai simujjukira Mbuga STV SK Mbuga STV eri waffe buziga SK Mbuga SK Mbuga alina TV yawe waffe ntambulawo na butambuze katuuso kati Bashiri yasooka okujja okukolawo Bashiri ng'ali mu bire n'ingamba Bashiri nawe mugamba Bashiri togenda kunkolerako byabufuzi olw'oli ku TV ngate tutumbuza waluka clip akusimanyi na jekali naye bannayuganda mugwa mumbi z'abantu nga Bashiri kazibu olw'okuba mulowooza babadde kwano balina bye boogera naye mwamulabirawo naye nga Bashiri kazibwe bw'atuula n'avumirira Nabiira oba omulanga mulowooza kituufu olaba Bashiri kazibwe yatugambye obusajja bwasooka ne butufumba obwo ebyaddala sijja kuno nange nali nalugwamu anti kati ffe ebyobufuzi tubiyize kati wulira ffe tuyigidde mu lutalo leka nkubuulire twagenda okujja mu zino ensonga nga tuli bwe tuti naye tuyigidde mu lutalo ate tuyize nnyo olaba kati sawa zino n'abatuwaana ennyo tusobola okuddeeyo ne twegeyamu ne tugawona atusika eriyo naye ng'atuwaana nnyo mwana abamu tubaleka ne batuwaana n'ogaha kati ono atusise eriyo kati ono netusirika nga naye tubamanyi tubeereeyo ne bopaleeta eyo ne tunyumyanyumyamu ne bolobati gaha batusisemu eriyo naye ne tuwaga nti ebyobufuzi tubiyize kati ate tubiyize nnyo n'okusinga mmwe nammwe ebyo mwalimu ebyo kubanga mmwe temwabuuka mangu ffe tulina omusajja yatuggula buguzi katambaala bwati n'atugamba mulabe wano mubalabire ku bikolwa byabwe okitegera kubanga luli eri twalowoozanga oba waliwo engeri ey'ekyama gye bakikolamu oba okitegera nti oba saawa zino beefudde abakola bwe bati naye nga bategeeza kino saawa zino Kyagulanyi bwe yajja yagamba mmwe mulabe ebikolwa by'abantu olaba oli twamukwatira ku bitaano ebyo ne tukuba abekibe emiggo ne tukubiramu bonna buli amwegattako yenna era kizibu abantu abo okudda nkubuulira bagenda okutusumbuwa kituufu naye okudda kwabwe mpozi nga Museveni nga woomanyi Museveni yayagala ani adda ani atadda naye ebitaano nga tukubye bantu ku bitaano nga bituyambye ne biti kansoke mbabuulire omuli gw'enguzi omulala gwe mutategge era omuntu nga ye abadde mukozi wa ssente ebbanga lyonna abadde semuju ate oyo nze nasinga mumutegeera oyo si ye yali ankubisizza ku intaneti wano ntuuke n'okwekweka okitegeera okimanyi nti semuju y'omu ku baali bawalana muntu omuntu n'amukola akakodyo n'amuwa ekifo ng'awangudde n'amuwa ekifo kya opposition chief whip n'akyusa olulimi n'adda ku muntu nga tukubye oyo semuju kati olwaleero kati kambabuulire
abantu mu parliament bemubadde mulowooza nga boogera ne bavaayo ne boogera ku radio kyovola nze ŋŋamba nti abantu aboogera ku media nga bakisekka tebalina kwesimbawo balina sigala eyo mu bigambo bave ku media okujjako nga bayitiddwa kubanga we wali okubuzaabuza kati omukulembeze alondeddwa agenda n'abanga Kiseka n'ogamba wakati wa Kiseka n'oli enjawulo eriwa Kiseka yayogera olw'okuba ali mu mbeera ya media kati ate gwe bawadde akalulu lwaki osigala nga Kiseka kati Kiseka yakole ki tufunye abakulembeze ne babeera ku media nga balinga mbu be basomesa abantu osomesa ki ng'olina ekifu bansereko olina obuvunaanyizibwa ekyo tewali nsi ba MP gye basiiba ku radio ba ku media kyova olaba nze nga nkyali MP nali sisobola kujja wano kubeera nga ggwe kubanga nali bize abakyala bekitintale bakulinze abegaba bali bwe bati ate mulungu babatwala babagoba nga buli kaseera obeera bize kati tayimu yababeera ku midiya n'ogamba buli lwakusatu buli lwakuna mbeera ku TV eno okolako ki dira ogenda okukolera abantu okunga abantu obajjukize ndi Museveni kyekizibu andi kati bo kye bakola ebyobufuzi omugaso gwabwe naye olwayi sometimes era ku lutalo luno lwe tuliko engeri gy'otakyasobola kulwanyisa Museveni ng'omulwanyisiza mu parliament wakiri waliwo ekugasiriza ddala kati Kiseka kankubuulire yes osobola okuba ne social media handle naye social media handle ye erina kuba ndala si ya Kiseka social media yo handle yo erina kubeera mu constituency mwolina kyoko oli mu bantu mulina kye mukola eraga abantu kyoliko naawe otudde olina background gyemu njawulo Kiseka twawule tetusobola kukolera mu kyekimu olina kubanga media yo efollowinga ku byokola update yebandala tebanga ya Kiseka nti oze kusomesa abantu obasomesa ki nga tebakuwa omulimu ekyokuseseze ku byokola olaba honorable naddala kati luno olutalo lwe tulimu kati sawa zino lwakubuzaabuza abantu baffe abo wewabeerawo ebibabuzaabuza bibababuzaabulizaako honorable yenna n'avaayo n'asensitizing oba n'abuulira abantu nti wano bulimba gano mazima wano tulina kukola bwe tuti wano bino bye bitambula aba agasseeko tekirina nnyo buzibu ku lwange kubanga sawa zino mu parliament eri afaananyanga gwe kyokola nti ovaayo buvibu nennaku n'osomesa kati ye MP abaana akola ddi waliwo enjawulo naye twakuba mukulu munno wano teyadda n'ayogera nsereko era nkugamba nti ffenna twavangayo by the way ku nsonga n'ovaayo ku press conference toga kino bwe kiti kyanjawulo oyita press conference emikutu egyanjawulo ne Kiseka ogugwe ne gubaawo ne gulaba kyokola kubanga abaana aba foot soldiers abali mu media balina media bangi baleke babeere ba spokesperson bajje babeeyo naye kino ekyokufuuka bwannakyemalira nti kati gwe MP era gwe spokesperson era gwe kino nze ndowooza waliwo obuzibu bwe tutalaba omanyi honorable tulina challenge eri bweti kanjikubuulire nti olaba kati ffe nga kati nze nga Kiseka nsobola obeera ne information nga ntuufu
nene njogera bannayuganda ne bagamba kati yali South Africa yabijje walimba naye ebiseera ebisinga jukira ssaawa zino tuli mu kubuulira bannayuganda bannaffe kubaggula bwongo olutalo lusinga lwa kubuulira bannayuganda kiki kye balina okukola na kutegeera lutalo ki lwe tulwana kati olutalo olwo kiba kya mugaso nnyo honorable yenna n'avaayo naye lwakuba challenge eriwo nti kati nga bw'onoolaba Ssemujjuŋŋanda nti bo baavangayo ku building trust gye tuli tubeesige ng'ajja n'akugamba Museveni yali asente bwe ziti Museveni akola bw'ati naye ekintu ekisinga obukulu ye solution ekintu ekisinga obukulu kwe kumumobilizinga omanyire kankubuulire nze olaba wano ku internet wano ninawo abaana bemmanyi nga bo wakiri nsobola okugendako mu kabokisi ke ne mugamba kati tugire bwe tuti katugire bwe tuti katukole bwe tuti oba okisegeera kati omukulembeze yenna ssaawa zino olw'okuba okimanyi nti obuvunaanyizibwa abo bw'olina okutuukiriza paalamenti tekuganya waliyo ki bantu ba Museveni tewali kijja kuyita kati awo kikukakatako ng'omukulembeze okuzimba engeri gy'ogenda olwanamu kubanga eri wakulemye olwana kubanga ssaawa zino tuli mu kulwana obuweereza bujja kubeerawo oluvannyuma oba okisegeera wano tuli mu kulwana okulwana paka okutuuka kubanga obuweereza baabuwamba buwambe kati okulwana paka okukirizibwa okuweereza okutuuka nga bakuwa omulimu by the way mu nsi erimu amateeka agakola member of parliament ne bootakwata wadde 10 gwe kasita oteeseza eggwanga okitegeera kasita oteeseza eggwanga ebiriyisaamu naye kati awo ssaawa zino tewali kyosobola teesa ne kiyitamu kati omugaso gwo eri bannayuganda guyina kubeera wano ku kujjakaani kati Umaru nze kyoyogera njagala kugamba kino nze mu march to parliament singa naliyo era wandibaddewo ensasage kati ba MP baffe tebalina buvumu obwo abasinga mu point ezo ati kati nze kati bwe buzibu bwe nnina tebalina capacity ewawo omubiri ku ground mu bintu ng'ebyo kati kiki kye bakola abadde ku media nga gwe nti waliwo okwekalakaasa kati awo ogenze mu constituency eyo oyiseeyo abavubuka abo nga 5 10 yes n'ogamba nti kati tugenda kukola ki okumamu eyo point nkulu nnyo genda mu maaso kati nze ennaku ennuma nti tebalina action kati nabo tubeesize bigambo kabanga akakodyo ka Ssemujju kennyini okitegedde awo mu kumobilizinga awakulu nnyo nkugayo we watusumbuwa notusumbuwa kati ssaawa zino tetukyasobola batuma mulimu gwa kumobilizinga kuba tebajja kyetulina batuma bonna ba MP be Kampala nga tuli okutuwaaka nti nze nali brain behind the protest n'oyo Ingrid nga nze mbawa ekifo naye nga nsooka kunga ne babuuza era babeeranga baabo bampuuga ne babeera mu press conference era we are coming biki bwe bamalanga kati Nabira tugendawo kyali kitegeeza nti nayiwangawo omubiri wengenda ogamba mba nakolawo omulimu nengamba tugenda gaba mba nnyina ogenda gaba abakyala nembeera nabo nembaga munaye bakama bange bajja tukoze tutya naye ompadde ne idea poliisi ejja kujja etulemese biki ne bangamba kati mujja ssaawa mmeka ti 8 kale katukeere tukoleekoleko we munagiranga tuzingako naffe nga tuli ready okwambalagana n'embeera yonna kubanga kati ba MP kubanga imagine bwemba nakikola nina obulumi imagine nga mu constituency yo gwe newoba toyogera nnyo ng'osobola okungayo abavubuka 10 nti olunaku nti luno olunaku tulina otuteekawo embeera ng'omanya nti ekyo 10 kirina ozuukuka embeera etandike
eyo ensonga nkulu naye abantu abamu ssebo we tutuuka mu action babeera nowhere to be seen n'owookwata binoculars tomulaba naye mu kubitugamba bakulu kati jjukira ate abantu bagoberera nnyo omuntu oyo abadde abitugamba we baba tebamulaba ng'olwo nabo tebakola ki oba onfuna nti kiyina engeri gye kinafuyamu n'abantu erudda nti abantu bagoberera nnyo omuntu oyo abadde abibagamba nti ati abitugamba kiki waba taliiwo nga nabo tebabiriiko oba okitegeera naddala ng'oli ku mutendera gw'obukulembeze member of parliament eddalo eryengeri eryamaanyi munze kubanga nze kambabuulire olwaleero ekyanesimbisa ku lukwago kubanga twali mu okutuwaaka ne batukwata bwe batukwata ne batuteeka twalinamu munyagwa nze naye batujjaawo ku beni kiwanukaawo ku mini price awo we batujja ne batuteeka mu drone kati mu drone mubeeramu ebisajja ebikajama ebibakuba ebikonde kati mu drone omwo temuba muzannyo kati munange nga batukwata batwetolooza kutuvuga kati tuyituuka batwetolooza tuyita ku Kampala Road office ya Lukwago ekyembazi ze zabeeranga awo Market Street awo bagita bata ku Wilson awo ku Wilson nga wakava ku Pioneer Mall nakatandika kugamba but you people nze kati munzigiremu wano kati office zange ziri awo kati munyago kwe kumugamba but can't you keep quiet nange nembula okugamba nzina nabulira ng'amaanyi gampeddeko gwe road mayor batukutte wategedde twaze kwekalakasa ekikkaabya kati nze ng'omukazi nawulira mpeddemu amaanyi ndagamba kati abantu Uganda Kampala bawaga ono w'amaziga nga nange omukazi sikaabye ina musajja ono omusajja ono anyiiza kati abantu abasinga bali mu modola eyo bakawadde songa ekifo ekyo kikuwa immunity tebalina kye basobola kukola ky'amaanyi naye ate ne bamunyagwa kuva ddansi nti nno ba MP 57 abannuupu kati olanga bwe basigadde ne batagenda ggulu can you imagine nti singa march to parliament ba MP bonna bamachinga to parliament ne babakwata 57 eba international media webale nnyo tekisoboka njagala abatya obuweewo buli kaseera buba budduka kati wabga fempologoma tugenda kwenganga biki buweewo mwabusindika mbugende mu lutalo kibula budduka buddusi twalina lukyamuzinga ye wa misinde era yadduka buddusi era abantu ne batandika n'okuseka bannayuganda muveeyo mulekerawo okusekerera abantu bakawadi nga tembawadde ebisa yayogeranga oludikya omusi tuntu eyesipaata n'oyo omusajja wo gw'oyogeddeko mbona abasabire edduwa ya Kamulali abasajja batukola akatembaabo akitegedde oyo Mubaraka Munyagwa n'asabira mbu asaba edduwa ya Kamulali oba yali agisabira ani edduwa ya Kamulali gundi yali agisabira mugenzi Muzaata bali bavuddewo yagamba ekivubuka ne kiddeeyo bo bazanyanga katemba nga mu kamera we babeera bantu abo nakati saawa zino biraba byayogera Mubaraka Munyagwa bali mu ddiiro ali mu ddiiro za kubaza kasente balyoke bamubasooke abo baali esente zaabwe ebiyumba muyindi muzungu ebiyumba byaba muyindi muzungu obimanyi oli Kampala awo wonna awo zonna eziri awo tebabigabana abo tubimanyi tubeerera obeerawo nga tubimanyi n'ogamba
kati waliwo abantu ababadde ku land board bangi eyo history ndozo ogimanyi eyo nyina gikugiweera mu kagondi mu kamooli ngenda kujja oyo waliwo emboozi zenyina okuweera mu bumooli nzija kale naye banaye neyanziza nnyo nze kangende mu byange kale bambi kale onalebo webale kutukyalirako ebigambo byatugambye bikulu nnyo oba omugezi era oyina obaako ne byokijjamu ojjamu Robert yaliwa